Palaso ne King Saha munnange beeguddeko kukakkana nga bano balwanye. Jjukira nti bano babadde n'obutakkaanya okumala ebbanga eddene era beeguddeko ne babeera ng'ate munnange buli omu alagako ku munne amaanyi nga wooli mu kuba nti naate olaba akatambi ako. Mbabuulire simanyi ani agenda kubeera nga kkakkanya Antiira kubanga obusungu bw'alina ku SB4 bwandibanga munnange teri ayinza kuba nti naate abumujja okitegeera avuddeyo kati naayise mu nnyimba luli yali abadde mu nnyimba za gospel naye kati atazzeeko mu nnyimba zino. Twagala tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Fifi the Queen wuno avuddeyo n'abeera ng'ate ayingira mu butakkaanya obuliwo wakati wa Antiira kw'ossa ne SB4 ng'era obutakkaanya buno munnange butwaliramu ne Maama Fiina. Ayina ebibuuzo by'abuuzizza Maama Fiina era ono avuddeyo n'alyoka agamba nti Maama Fiina yasobola yekka waba akakasa nti nno teyeeyagala na SB4 lwaki abantu bano abatabatuuza ne balyoka babeera nti nno baddiŋŋana kubanga mbu Antiira tavangayo n'alyoka agamba nti nno ye tayagala bbaawe. Nange Antiira tanna disrespectinga ku bbaawe ekitegeeza omusajja we alabika akyamwagala. Antiira yanywa mukoka, Antiira yagenda mpaka mu ssabo. Singa yali tayagala bufumbo obwo teyalituuseyo eyo. Ani na mukazi nnyo kuba ku bintu bino byonna ani byakulaga teyalinoonyezza na baana kutuuka kunywa mukoka. Buli bino ebintu Maama Fiina we bijjamu ttiimu ng'olina amaanyi agazikiza bino ebintu byongera kuleeta bizibu. Ttiimu endala bw'enaavaayo n'etukakasa ani Teira mwenzi era ani biki bamukwata n'omusajja. Ffe nga community oba society tugenda kusaidinga ne ani omanye ensonga lwaki? Ffe omusajja we ebiseera ebisinga tumulaba naawe. Tujja gamba ate ani mwali mwagala akole ki? Naye nga talina kyakkola.
Bwe bana atugamba oyo ani gwe mulaba nti ye asima ono omulenzi yafuna nadde omukazi simanyi baye tugenda mu mikolo kigenda ku justifyinga buli kintu kya ani kyayogera nti nenkuba amasimu nga tebakwata n'enzungano abalongo bange. That was a big hitting statement. Yazunga okubanoonya okubafuna n'abeera olubuto n'abonaabona. Ate era abazadde ate era azzeeyo mu bulumi. Mama Fiina oyina amaanyi agatuuza abaana bo. Beera maama owaddala nakikugambako ku live. Negamba nze obuzibu bwokka bwe nnina. Okuvaayo n'ongamba Fifi sirika. Naye ng'ate abale baba batuvuma tobagambako. Nakikugamba negamba nze that's why I have a problem. Okimanyi Mama Fiina nti ku bantu bo kuliko abantu babiri with evidence nga nabo tebali okene enkolaganayo n'oyo omwana babiri. So tuuza abaana bano bw'omala obbatuuza baweemu ku space. Oliwaddemba okusigala ng'ozanya ne mutabani wo naye kati temubireeta mu kamera. Stage kwoli yakuwa kitiibwa. So sikuteeka mu bino bintu mbw ate ono ayagala mutabani we. No. Nedda bannange. Ate ekirala abaana bo bakugambanga nti gundi yayogedde bw'ati omwana wo muyite yita omwana wo oyo. Kubanga abaana bo Mama Fiina oyina abaana b'amawulire nga mwendi. Nga bw'ovaayo n'ogamba oyo namukolera kino oba ne mukolera kiri. Oyina abaana nga tuwangadde naawe. Ffe nga tuwangadde naawe n'abala njogera kuba mainstream. Abaana baabo obalaba Mama Fiina. Basobola okuwa accountability ya buli buyambi bw'obawadde. Ekyo nkyogera ntya Katonda. Eyinza okuba nga accountability si ya ssente. Manyi kyokkiririzaamu. Bw'oba okkiririza mu Bayibuli nsaba ogikwata ogirayirireko. Bw'oba okkiririza mu Quran gikwata ogirayirireko. Bw'oba okkiririza mu mpewo za buwangwa simanyi kye balayirirako but there must be something kye balayirirako mu buwangwa okukakasa ky'oyogera. Nkusaba ensonga yange eno gye ngenda okubuuza oginziremu nga okijja ku ntobo ya mutima gwo. One time we were talking nga twogera ku bya bbuba. Ne nkugamba maama nze nnina ebbuba. Nongamba mwana wange nze nnina ebbuba terimanyi liryo. Era twava ku simu nga nkugambye kati nzikiriza mu nsi abantu abalina ebbuba nze nkulembera ggwe noddako. Bw'obanga oyina ebbuba eryo lye twayogerako ensonga ne kwe twava okwogera ogijjukira era yali yaba Anteira. Ne nkugamba bino bye bakuwandiikako n'obikola otya gye bijja mu maaso. Nongamba Fifi I was even planning a trip nga Anteira kwali but you told me oba baamukebera obanga alina COVID. N'atayitawo okufuna visa something but you were planning. That's what you told me. Ne nkugamba omuntu ono abantu bano bagenda kukuleetera obuzibu singa bukya ku makya relationship eno nefa. You're going to be the center of everything. Kati ekibuuzo kyange kiikino Mama Fiina ngenda kireeta mu ngeri bbiri. Nsoose kukireeta direct ku ggwe. Singa olunaku lukeera ku makya Haji gw'oyina essaawa eno naye adopting omuwala nenkana obukulu ne tubeera nga twepena ne Haji tweriisa ne Haji mu kamera ng'ensi tulaba. Trip zaffe zibeera mu kamera ng'ensi eziraba. Nga ndi free nnyo ne Haji. Sirina ssente nti Haji ze muwaza ntwalako wabula ate Haji yampa. Nga mbeera so free around Haji. Nga buli wooleta ensonga Mama Fiina n'omugana naye Haji omwana oyo wadde wamuzaala. Omwana wamuzaala nange wendi nga mpulira mu picture seewulirawo omwana obudde abutwala. Mama Fiina Haji n'akugamba gwe nno twakuwasa ffe. Nange ne nnyongerezaako ekimuli kya maama nno nze nakitwala n'okitwala. Mama Fiina ku bbuba liwaŋŋamba ly'olina. Njagala ansa yange oginziremu oyinza kulowooleza ki omuwala oyo. Era Haji oyinza mugamba bigambo ki? Oyinza obutatabuka? Oyinza obutanyigamu?
oyinza obutanyiiga njagala okirayire nga olayirira ku kintu ekisinga omuwendo mu bulamu bwo bw'obanga gw'osobola okuŋŋa nti anze mbeerawo ke kasita Haji mala ne mufuna nkusaba ompe ansa eyo oba kale ogiwa abantu nti omusajja wo adoptinze omuwala nenkana obukulu ali so free naye beeriisa twepena twekuba bampu bwe tweyongerayo munnange omukyala wuuno abantu si bangu mu Mitoma district munnange yakwatiddwa. Lwaki ono yakwatiddwa ng'ali mu kuba nti nate afoosinga omwana ow'emyaka 8 omwana ow'emyaka 8 ono nno nga si mwana we si yamuzaala okuba nti nate amira empiso zino ezitunga 46 annange okumala weeks 2 ng'omwana ono amumiza empiso. Omwana ono yasangiddwa ng'alina n'obulumi bambi annange n'atwalibwa mu ddwaliro kitegeera naye nga ensonga ate bwe zityo bwe ziri akyajjanjabibwa omwana ono mu ddwaliro naye nga poliisi munnange weegenda mu maaso n'okuba nti naate enoonyereza ku nsonga zino. Abakyala bannange woba tosobola kubeera na mwana wa mujjawo lwaki togamba taata we n'amujjawo annange buli mukyala tambula n'omwana wo mulekerawo okunoba ne muleka abaana bammwe. Kale katubeere nga ate tweyongerayo onoowulira olutalo lwa Chicken ne Minisita Balamu yavuddeyo n'alyoka alagira Uncle Chumi kwosa ne Chicken n'abantu abalala ku mutimbaga n'abasusa okuba nti n'abaana baabwe babakolamu content nti bakikomye. Kaakati Chicken yavuddeyo n'alyoka amugamba Minisita osaaga oba onsibansiba sigenda kubeera nga ndekeraawo okuba nti n'okola content n'omwana wange. Era Chicken yagambye ono mwana we si mwana wa minisita. Katulinde Balamu kyanaddamu naye nga Chicken yagambye nti teri agenda kumusitopinga kuba nti n'akola by'ayagala na mwana we. Pulabula muto wange Katongole gwe mumanyi nga Chicken wamu ne mwannyinaze gwe bayita Sister Chuni gwe mwayitanga Uncle Chuni nagamba anakiddamu kimuyita nja kumusiba kubanga omuwala abeera muwala tabeera uncle. Okulekeraawo okukwata abaana okubazanyisa mu movie oba okubajja mu content kitegeeza Balamu tali sure oba abaana bafu basi baffe amanyi tuwasanga abaana ku kkubo ne tutandika bakozesa content bw'obanga ogaana abantu kukozesa content baana baabwe ekiwandiiko ekyo nandibadde ndaba mu Shira Price. Shira Price yatusooka okukozesa omwana we content lwaki taliimu tugambe nti nno ku TikTok kuliko agaana n'abaana tugambe nti nino olutwenze buli muntu awetera mu nze okitegeera. Shira Price in fact kire ekiwandiiko Shira Price yabadde alina okusooka okuddamu okulaba ne wabeera mwannyinaze Shira Price nga gw'okwata obwana bwo n'obuteeka ku TikTok ng'omukaka afukamire nga tayagala kufukamira ng'omukaka ayimbe nga tayagala kuyimba ebintu ebyo bye mukola mukole ki mulina okulekeraawo. Nze ndi musajja muganda tuwakula tufukamira. Honorable Balamu gwe ogamba nti omwana wange toyagala afukamire mukwano owange agenda kufukamira. No ajja kufukamirira mu kamera. This is my daughter. Yes. Jona tukiriddwa Honorable Betty Namboze Bakireke omubaka wa Parliament wamu n'abakyala ab'enjawulo n'abasajja ab'enjawulo ne bagamba minisita ebiri ku internet obiraba oba tobiraba ne bagamba nze mbeera mu kukola siraba TikTok. Nagamba genda ku TikTok olabe. Nagenze ku TikTok nendaba video ngavuka akwata omwana namujjako enkoko namugamba fukamira oba oyagala kulya enkoko kumenya ddembe lya mwana. Nakyo ekitongole ky'abaana ekyagambye mu Chicken mulekera okuteeka abaana mu kamera bambye ekitongole ky'abaana njagala bategeeza nti ono omwana wange ate temulina kye mugenda kukola. This is my child. This time round mwa mugenda kunsiba lwa mwana wange please do so. Oyo awulira nga tayagala mwana wange afukamirire nze mu kamera please nja kukola ekyo ky'onaaba osazeewo if only onyambako ne kukusasula fees. Nja kukubiranga ku ssimu ng'omwana oyo alwadde. Nja kukubiranga ku ssimu omwana oyo nga yeetaaga engoye ez'okwambala. Nja kukubiranga ku ssimu omwana oyo nga yeetaaga okgenda oba okgenda ku outing. Nja kukubira ku ssimu kamera. Wallahi baluwa yaabwe yiino njagala mugibatuuseeko
era mbagambye abakwire bajja bazinoni kitongole ky'abaana mu nsonyiwe sigenda kukola kye mwagambye. This is my daughter, this is my child. Bwoba wakana munkwate mutwale mu DNA tumukebere. Wallahi billahi talahi ngantya Katonda ngenda sigala postinga omwana wange. Abaana babeera ba Uganda tebabeera babo. Afuga Yesu nangirira omukisa Erisanyuka TV. Nangirira omukisa eri Anikat Kalakata. Afuka mulokole kati. Katonda atukoledde ebikulu n'ebyamaanyi. That is why tumusinza tumupraising every single day. Ke kanyiriro kano Katonda yabirimu twalebe ku Katikkiro yavuddeyo mu ka video n'agamba ba TikTok abantu balekerawo okuwemula. Naye bamala byogera wano naye ate ne baddamu abaana abo ne bakola ki ne bawemula. Olowooza bagenda kukola batya okuwemula kuno kubeerenga kuvaawo ku mutalo ogwo? Okuwemula ku TikTok tekusobola kuvaawo. Gano go ge mazima tegusobola kuvaawo okujjako nga bajjawo TikTok. Okuwemula kuno okulaba ebiseera ebisinga ba TikTok abawemula lwansonga tebakimanyi nti TikTok mulimu. Abantu abafollowinze jane yange okuva gye natandikira nze omu ku baali basinga okuwemula ku mutala guno. Nali nkufollowinze ebiseera ebyo babye byali ne bya sefuka ebiseera ebyo ebyo. Nze nali nsinga okuwemula nze sefuko naye ate basefuko bo ne basigalayo mu kuwemula. Ekyo kiba mu kwezuula. Ne weezuula n'omanya okuwemula kungattako ki. Bwekuba nga okuwemula kukuleetera ssente ku table then go on kikolera. Wabula bwekuba nga tekukuleetera ng'ebbanga ly'owemulidde olaba tofunyeyo wadde ennusu. Then be better kyusa mu neeyisaayo okyuke. Nze Katonda yansumulula nze ku lujegere omulabe sitaani. Oyina w'oyogeredde walina ogamba TikTok mulimu. Naye abantu abamu bagamba TikTok ogwo si mulimu. TikTok mulimu. How? TikTok is a job according to who? One, TikTok ekuyamba okuteeka out there abantu ne bakutegeera. Bw'oba tuwa obulango tulina okubabeereramu ne tugamba you know what yampa akalango wadde ebbanga lyaggwayo ne mu checking eko. Otherwise tubale kubeera good father. Mu bavubuka abali eyo abatw abazaalako yegwa mu bavubuka bendaba nti surprise beera surprise yoyo photoshoot y'omwana buli kimu kimukoledde. Omwana wange is a princess. Omwana wange mumbejja ze mutwalanga mumbejja katiikanga ke. Bwetweyongerayo ate olowooza Winnie Nwagi Dr. Sefuko tamusse? Amusse. Bamubuuzizza ku bayimbi ne bamuwa abayimbi n'alyoka bamubuuza nti no ku bayimbi abani gwasobola okutta. Mu bayimbi be bamuwadde ate munange Winnie Nwagi gwe yasse. Katukuwa akatambi kano. Winnie Nwagi. Katale yandikando. Gloria Bugi. Omu muweeko obutwa afe. Winnie Nwagi. Jesus. Winnie Nwagi go obutwa afe. Winnie Nwagi fa. Jesus. Winnie Nwagi kumazi. Omulala mutuge n'omuguwa. Mumuteeko mu obuguwa naye omutte. Ani goyogedde abala. Katale yakando ne Gloria Bugi. Bugi. Mu bifiga by'ebifaliso. Kuwadde obutwa ddayo semberayo. Omulala. Nabasembayo. Obombulia. Mbulya butonotono. Hello. Nina ku mazzi tutukwerere. Obombulia bambi mujje. Kataleya. Come to daddy. Come to daddy. Don't be a dull girl. Kama gotere mu comment section okikolota. Penge uno naye alina kyagamba wano. Osobola ogenda mu Bank of Uganda n'obbayo laptop ezo n'ozitunda ku mutaasa gye bazikwatidde. Ekigendwa ky'okuzibba kyabadde ki? Mwagala otulaga nti laptop ezo zabaddemu ebyama bya gavumenti wekiri oba ebya banka. Olwo lwamaze obbibbamu ne mutwala ku mutaasa kafeero ku baana baddiira mubiteeka laptop muziteekawo babaweemu ssente. Tekaakozaako leero. Tuli mu ggwanga nga statement gye baakoze baatugambye abayingidde baabadde ne spare key. Negwe otereka ssente mu banka emu mu Uganda nga mulimu bamafia babya ne spare keys. Imagine Bank of Uganda mulimu akabondo k'abantu abalina ebisumuluzo ebiyingira bye baagalira. Babijjawa. Ani yabikubisa? You see, bwetubagamba ebyo mugamba mwe gavumenti mugyogerera temujagala mukola ABCD yadi. Njagala okubategeeza ekintu kimu wammanga. Tewali entity eri safe Uganda.
neje mutereko obusente abasajja babayamba buyambi nti basobola ovuga y'ebimotoka ekiro ne bazitikka zonna ne bagamba banka ebbiddwa ne mufiiraawo ne muviiramu awo njagala obajjukiza mwina abateekayo obwapa mu mabanka ga Uganda nti abasajja bamapya babasaasira busaasizi but not safe asobola okujja n'atwala ebyapa byammwe bye muteekayo zinneekirese ebyamaguzi zaabu gwe muteeka mu mabanka bye musingayo banga mwagala zirooni babasaasira busaasizi. Imagine you have a Bank of Uganda but there's a certain mafia group bo balina ekisumuzo bakikubisa bayingira baagala. But I saw it coming. The moment Bank of Uganda governor Michael Simanyi Itigi yawakanyize etteeka lino ne bajja ne bamenya Bank of Uganda mu intimidatinga obuze n'okwesanga actually nga mulimu ebyama bya banka bakama byabo bakama be balina be bawobi nga baagala mukwata nteegateega bamugambe wa misusing the office. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olakwekubira ku Newspack channel kankusabire ngo subscribinga o likinga n'okuleka obaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.